ki ekigenda okufuluma. then you're always expectant of what's going to come out. Abamu babeera bawandiika ne bagamba njagala kino omwaka guno, njagala kino, njagala kiri, njagala kiri. Others write down their ambitions and what they want. Naye ng'osuubira ki ekinaavaamu. You're always expectant of something. Abalala tebabiwandiika naye ne babyogera ne bagamba kino na kino njagala ebintu nga Others bitaano. don't write them down, but some confess the visions of what they want. Kati gino emyezi egisigadde okutandika leero olumu February bye tugenda okulaba ebinaazaali. So these months that have started with today being the 1st of February, that's when we see the fruits of what we expect. Tulaba nga waliwo ebigambo bisatu. There are 3 words involved. Waliwo salvation. Okulokolebwa, Yes. Waliwo deliverance. okusumululwa, Waliwo deployment. ate n'okuyingiza. Mukama omulungi yeebazibwe. Deployment temulaba bana basirikale abagenda olweggulo ne bamuteeka mu station gundi ne bamuteeka nawali. Just as you see policemen being deployed at different stations. Mukama omulungi yeebazibwe. Deployment mulimu ebintu bingi. Deployment it has a lot of things involved. Yes, mulimu location, mulimu arrangement, mulimu utilization, mulimu ne position. Ate era n'ekifo. Yes. Kakati gwe wepositioninzeewa guno omwaka nga gutandika. So where have you positioned yourself as the year is beginning? Ku mirimu egyokolera oli otya, wepositioninze otya? At your workplace, how have you positioned Ku yourself? kanisa wano wepositioninze otya? In church, how have you positioned yourself? Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Abooluganda ebitutomera bingi. Many things come our way, Naye ng'onooba naggwano but for you to be a giant, tetugenda kubanga Adamu oli eyasooka. we want to be like the first Adam. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Oyo sitaani yajja Adamu yasooka n'amuggyako ebisumuluzo. The first Adam, the devil came and took the keys away from him. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Kubanga yali ayonoonye. Because he had sinned. Mukama baana ba Katonda olwaleero Children of God today, birabika ng'ebiri awo bwe bityo. they all seem Tonategeera meaningless. mwaka guli gutya gugenda You gutya. don't know how the year is moving or how things are going to be. Tuleke okujjukira eby'emabega. Let's not remember the old. Adamu ebisumuluzo bwe byamuvaako, When Adam lost the key, sitaani ng'amaze when okubimuggyako, the devil had taken them out buli from him. bw'oyonoona mwana wa Katonda waliwo ekikuvaako. Whenever you sin, child of God, there's something that Kati takes ye off. ebisumuluzo byamuggyibwako. So Adam, it was the key. Naye twebaza Katonda nti Yesu bwe yajja So we thank God that when Christ came, ebisumuluzo ne bimuddizibwa. the key he retained. He Ekyo obtained wandikikubiddeko mu the ngalo. keys. Amen. Matayo 16:19 Matthew 16:19. twaweebwa ebisumuluzo We were given the era keys tulina bikozesa and we are supposed to use them oggule na buli kimu ekyagaana so that you can open na buli kimu kyolaba whatever nti kiringa ekyasikatira mu bulamu and everything that you see has started in your life. mwana wa Katonda olina okikozesa. You have to use them. Mukama omulungi yeebazibwe. You first decide to leave certain things and you become a big giant. Olina sooka kusalawo n'olekulira ebintu ebimu okubeera naggwano. Waliwo obuntu obumu bwe tugenda okuvaako. There are certain things that we are supposed to leave. Empisa ezo ezitali nnungi. The bad character and morals. Ng'okyalina eziri empisa ez'emabega Mukama tajja kufuula You naggala. still of the old character and the old morals. God won't bother helping you out. Mukama yeebazibwe. Amen. Righteousness is power. Obutuukirivu maanyi Yes, and authority. ate era buyinza. It takes us to the throne. Kitutwala ku nnamulondo. Teri kiyinza kutwala ku nnamulondo ya Mukama Nothing can take you to the throne of God ng'okyalinamu goziriini. if you still have a lot of things involving with you. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Mukama omulungi yeebazibwe. Depend on God and you trust in Him, you will be a giant. Weesige Mukama ate beera ku ye ojja kubeera naggwano. Don't spend time praying on negative dreams, Totumala biseera ng'osabira birooto ebibi, but on positive prophecy. naye ku bunabbi obulungi. Abooluganda tugenda ne tumala ebbanga ddene nga waloose nti ente ekugoba
waloose omusota gukuluma n'obeera ku kirooto kimu n'okibeera ku We spend a lot of time praying against the dreams that we ate get, the battles that we ng'osobola get. okisabira ne kivaawo Yet you can pray for it and it naye disappears. bw'ogenda n'okijjukira kiri kye waloota n'ogamba naye wano sijja kuyitawo But whenever I remember the dream, you say, maybe I won't overcome this situation. oba n'ogamba oba senga wange yansindikidde omusota mu kirooto Or you say, it's maybe my auntie that sent me this oba serpent in n'ogamba the oli dream. omuntu ow'oku mulimu atanjagala ye yansindikidde eddogo Or it's this person at work that hates on me, that that bewitched me. so you live in fear N'obeera mu kutya. bannange oyinza okubeerawo n'otandika n'oyingiramu okutya That's when you start, that's when fear okutya overtakes you. tekuyinza kufuula naggwano Fear can't make you a giant. bad dreams cannot make you to be a giant N'ebirooto ebibi tebisobola kuleetera kubeera naggwano. waliwo ebintu ebiyinza okufuula naggwano There are things that can make you a giant. buno bwe bubonero buyinza okufuula And naggwano these are the signs that cause you to be a giant. That Mukama can make omulungi you be a yeebazibwe. giant. Amen. mukama omulungi yeebazibwe Amen. when you excel in whatever you're doing Bw'okulaakulana mu buli kimu ky'okola. buno bubonero These are signs. mukama omulungi yeebazibwe Praise the good Lord. having the grace to do something Okubeera n'ekisa oba obusobozi okukola ekintu. ability to fight and Obuyinza build obuyinza obw'okulwana ate era n'okuzimba. buli bw'olwana oba n'obeera ku mulimu n'olwana mu nsi ey'omwoyo ne weeyongera mu maaso ogenda okulaba nga salary implement nga bakuziza Whenever you fight in the spiritual and the physical, things are always working. That's when you see promotions at work. yes that is the ability to fight and you build Bwe bw'obuyinza obw'okulwana ate n'okuzimba. mukama omulungi yeebazibwe Praise the good Lord. abundant supply of the holy spirit Okugabirirwa okusukkulumya okw'omwoyo omutukuvu. awo ojja kubeera nga mwoyo mutukuvu mukwano gwo That's when you see the Holy Spirit becoming your friend. yes mwoyo mutukuvu bw'aba mukwano gwo When the Holy Spirit is your friend, ojja kulaba abanene bakwegattako you will see big officials coming next to ebintu you. eby'amaanyi nga bikwegattako Mighty things coming connected to emikwano egigasa nga gikwegattako you. Useful friends joining you obwo up. bwe bubonero obunaga nti oli naggwano Those are signs that show that you're a giant. divine will of god Okusalawo okusukkulumya okwa Katonda. mukama Okwagala kwa omulungi Katonda. mukama omulungi yeebazibwe Amina. haleluya yes total rest from god Okuwummula okwaddala okuva Katonda. buli bw'owummulira mu katonda nga tokyalina kikweraliikiriza tokyalina kikunyigiriza Whenever you find your rest in God, when there's nothing supplicating you, eyo y'emu ku sayinzi eziraga nti ojja kufuuka naggwano ate oba oli naggwano nga wawummula those are signs that you're a giant, a resting giant in God. mukama omulungi yeebazibwe Amen. haleluya haleluya yes tugenda kulaba wano the advantage of winning to be a giant Emigaso gy'okuwangula okubeera naggwano there are only 6 points ziringa 6. tetugenda kulwawo We want mukama omulungi yeebazibwe abawandiika esooka the first one. mighty warriors Abalwanyi ab'amaanyi. mukama omulungi yeebazibwe Amina. strong fighters Abalwanyi ab'amaanyi. mukama omulungi yeebazibwe Ab'embavu. yes mukama omulungi yeebazibwe Praise the good Lord. tulaba goliyasi We look at nga naawe Goliath. mwennyini bwe bamukunyonyola wano mu bayibuli Even when they describe him to you, in the ng'owulira otidde Bible, you feel intimidated. bakugamba obuwanvu bwe When they tell you of ne his height, bakugamba ekifuba kye when they tell you that the birth of his chest, n'owulira ng'otidde you feel intimidated. abooluganda waliwo zinaggwano ng'owulira zikulemesa gy'okolera They are giants that hinder you where you work from. abooluganda tugenda ne tusanga ku mirimu nga waliyo abantu naye nga balabe We find enemies in our workplaces that are, enemies at our workplaces, naye nga balabe yet they are enemies.
naye nga gwe oluusi oba tokimanyi. But sometimes you, Ate you're oluusi ignorant n'asooka about it. n'abeera mukwano gwo. Sometimes they act as friends in the beginning. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Ago ge Goliath ge njogerako. Those are the Goliaths. Naye ogawangula otya? But how do you overcome them? Kwewaayo mu bwakabaka bwa Katonda. Dedicating yourself unto the kingdom of Bannanga abantu God. baloga ku mirimu. People bewitch at Abantu what they say. tebaagaliza mirimu. People are greedy Ne and bw'ofuna selfish. busente butono nga bo bafuna nyingi ogenda okulaba nga bakusumba. Even when you get little allowance or salary, they Naye still. omuntu anaaba naggwano guno omwaka But for someone to be a giant this year, olina kulemerako. you have to be persistent. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Hallelujah. Renown and fame. Renown and fame. Okumanyibwa n'ettutumu. Mukama omulungi yeebazibwe. Amina. Some giants were called men of renown. Abamu banaggwa n'abamu bayitibwa abamanyifu. We shall find that in Genesis chapter 6 verse 4. Tukisanga mu lubereberye 6:4. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Yes, point eyokusatu. Another point, Yes, ebyawandiikibwa nabyo tugenda bisoma. we shall also read of the scripture. Yes, point eyokusatu. Another point, Instruments in God's plan. ebikozesebwa mu nteesa oba mu kutegeka kwa Katonda. Yes, mu plan za Katonda. Mukama omulungi yeebazibwe. Amina. Sometimes giants are tested. Oluusi banaggwano bagezesebwa But have strength naye balina amaanyi and have faith. ate balina okukkiriza. Kati ekitegeeza Mukama ayagala tube n'okukkiriza. Meaning God wants us to have faith. Ayagala tubeere He n'amaanyi. wants us to be strong. Tulaba kabaka Dawudi We look at King David. nga muganda wa mugamba As the brother was nti telling him gwokyali mwana mutono edda ddayo. that you're still young, you should go back. Naye ye yalemerako But he persisted. ng'abuuza kabaka ata Goliath ki kye banaamuwa. He was asking King Saul on what they'll give Goliath. Ekitegeeza okuyiga Meaning it gives us an example nti tulina kulemerako. that we should be persistent. Naye akayinja envuumulo gye yamukozesa yokka. So the sling he only used. Baana ba Katonda tulina ebyokulwanyisa We bingi. have many weapons, children of God. Era nze bw'oŋŋamba nti oli ku mulimu waliwo omuntu gw'otidde, So when you tell me that you're intimidated at work about someone, nze nkusekerera I busekereza. just laugh at you Kubanga twaweebwa ebyokulwanyisa, because we were given twaweebwa amaanyi weapons. n'obuyinza. We were given No authority weapon and forged power. against us shall prosper. Teri kitala kiweeseddwa eri bulamu bwaffe kinaalaba mu Kati gwe kisa. lwaki obeereyo ku mulimu n'ogamba n'ogwamu amaanyi? So why are you always weakened at work? Mukama akusuubira kuba ku front awo we zinyookera. God expects you to be at the front line Omulaba adduke buddusi. so that the enemy just Mukama omulungi retreats. yeebazibwe. Amen. Yes, point 4, number 4. Ekirala, Great strength. embavu ey'amaanyi. Giants are usually very strong and powerful. Banaggwano batera okubeera ab'amaanyi ate ab'embavu. Lwaki mbagamba bwe ntyo? Why do I tell you this? Twalina omukyala nga neiba We waffe. had a neighbor. Bambi ng'omwami amubonyaabonya nnyo. She was being mistreated a lot by the husband. Nga balina abaana babiri. They had 2 children. Naye nga babonyaabonya omukyala oluusi tebamulekera kyakulya oluusi tebamulekera kyakunywa. They could starve her most of the time. Naye nga musabi ne mugamba lunaku lumu kino ekintu ojja kiyitamu. She was prayerful, so I used to tell her that one time you'll overcome this situation. To the extent omusajja yamuteeka wansi n'atandika nga okusula wansi, omusajja ye n'asula waggulu To one yekka. extent that they chased her off the bed and she could sleep down. Najja nga ŋŋamba naye nze bino ndabika sijja bisobola, ndowooza maama Faith kaŋŋende So bugenzi. she used to come and tell me, I feel I can't handle this anymore. She felt like Ne retreating from the mugamba marriage. lemerako ago maka ge woofulumira waliwo omulala ali ebwereeyo ng'ayagaayaga ayingiremu. So I told her, do not let go now because that's your marriage. The moment you get out, someone will come in. Kati we twali tuli ne tusenguka ne tuvaawo. So we shifted from where we were and we went somewhere else. Saamanya gye yalaga. I didn't know where she went. Mba ntambula nga nyambuka wengulu One day while I was walking up, nga musanga n'omwami I found her with the nga husband bakutte bebbi when they had the baby, nga batambula bonna. walking together. Kati bw'ataba Katonda eyamukolera aba Katonda ani? So if it was not God that Ne worked kimpa for ekyokuyiga her, nti tulina
sirina kulemerako kyekiri kye namugamba mbulemerako So it gave me beerawo a lesson that we should be persistent in whatever we are always doing. ekitegeeza olina kulemerako So you should be persistent. tolina kuvaawo ne bwe baba bakutadde mu ofiisi efaanana etya mulimu baloko bafaanana batya You don't give up irrespective of the office you've been at and then where the people that are there. yes gw'olina kulemerako You bulemezi should be persistent. mukama omulungi yeebazibwe Amen. tulabye abantu nga bali mu mawofiisi naye nga batidde oli najja n'agamba nsabiraako We've seen people in offices that are always intimidated. They come to me and tell me, pray for me. waliwo ofiisi emu In some office, omukyala yaŋŋamba mbu bonna baabagobye basigaddemu babiri bagobyeko babiri a woman told me that they had fired 2 of them and then they were left 2 only remained. ne mugamba oli mulokole I asked her, are you born again? kubanga yajja n'aŋŋamba mukyama n'aŋŋamba njagala ekifo ekyo kasita bali bagenzi naye n'akisobola She came and told me in secret that she wanted the position because people had left it, so she was ne asking mugamba whether she katonda wanted waffe talemererwangako So I told her, our God has never ye failed. katonda addamu essaala zaffe He's the God that answers our prayers. ne bwe ziba ziruddewo naye zibeerawo era ne zirabikako Even when they delay, they always manifest. najja ne muwa ekyawandiikibwa She came and I gave her a scripture. kiri mu Deuteronomy It's in the 1 verse 7 ne mugamba It break that camp you're in is menya enkambi eyo gy'olimu. ebyawandiikibwa bye byogera and advance That's what the scriptures say, and then weeyongere maaso. n'aŋŋamba kituufu And she told me, ne mugamba olina okuzuuka saawa 9 n'olangirira ekifo ekyo I told her, wake up in the middle of the night and ne mugamba jangu nga buli ku makya okwate ku ntebe ogisabire erina kuba yiyo olina kutuulako balina okwongeza that you omusaala should always come and touch the chair and pray over it because it's yours now. juzi yajja mpa obujulizi She came recently and she gave me a n'aŋŋamba bye testimony waŋŋamba byakola that what you told me worked banaye out. tulabanga katonda waffe atasobola Sometimes you see how God tulabanga has katonda made affe you oluusi capable. abanga atuleseewo Sometimes you see as if naye He has left us, tatulekangawo but He has never left us. atwagala nnyo He loves us so much. atukolera ebinene He works. He ne does bw'aba wondrous tannaba things for kukola us. Even when He has naye delayed, ajja kukola He will eventually do for you. nga ŋŋamba mbw ekifolooza tebakimpadde And she told me they had given her the position. kati atuddemu akola Now she's seated there working. mukama omulungi yeebazibwe Praise the good Lord. ate teyajja ngalo njereere And she didn't come empty-handed. neebaza katonda olw'ekyo I thank God for that. oyo aba katonda That is surely naye fe God. abaana b'abantu tubuusabuusa nnyo But children of men are so doubtful. bw'olaba ekintu mu kirooto n'otya When you look at something in the dream, bw'olaba ekikutiisizza n'otya when you see something banaye intimidating, tulekeraawo okukola katonda waffe mulamu let's wake up. tonafumbirwa because ojja our God is alive. kufumbirwa You're not married yet. You will be tonawasa married. ojja kuwasa You're not married yet. You will be tonazimba married. ojja kuzimba You're not build yet. You will build. just be expectant Beera that ng'osuubira one day one time nti olunaku lumu oba God is going to kimu put you to another level. katonda agenda kuteeka ku God is ddaala going to do eddala. great things. Mukama agenda kukola ebintu What you don't eby'amaanyi expect He's going to do that. by'otasuubira by'otalowooza byagenda Yes, okukola. ebyo byagenda okukolera. Amen. Oli mwana wa Katonda. You're a child of Oliko God. maaka ya Katonda. You're marked by Oli- God. Ate ne bw'oba osaba. But even when By you the way, pray, bino bye tugamba, I soak myself in the blood of Jesus. these things of saying neewonga mu musaayi gwa Yesu, nenyika mu No. musaayi gwa Yesu. Yes, nenyika. So you have to say, I dedicate myself in the blood of Olina Jesus. ogamba nti neewonga mu musaayi gwa Yesu. Yes, olina kwewongamu. Juzi mwoyo mutukuvu yali ankuba akaama n'aŋŋamba ogamba abantu kwewonga si I soak. Recently, the Holy Spirit was telling me that you tell people to dedicate themselves in the blood Kati of ne Jesus. bw'oba not otudde ku soaking. desike yo gamba ngisookinga musaayi gwa Katonda Even when you're entebe praying, say that I soak the blood of this chair, n'entebe ye table, yonna. Yes. in the blood of Jesus. Ne bw'oba oyingira mu geeti mw'okolera. Even when you're entering Ne your bw'oba workplace, oyingira gy'obeera ewuwo. even when you're entering your Mwana wa place of Katonda rest. okubeera naggwano tojja kubeera bubezi bw'otyo. To be a giant, it's Olina not something minor. kuzuukukanga n'osaba. You have to wake up and Olina pray. okukwata zino essaawa ey'essatu ey'omukaaga n'ey'omwenda. You have to be watchful of these hours. Awo of the- ogenda the eighth kufuuka hour, naggwano. 6th hour, and the- Mukama omulungi yeebazibwe. Nze no njogera ebintu byange ng'asaaga. I speak some of the things jokingly. Omukyala omu yajja n'aŋŋamba, yali muwala yajja n'aŋŋamba, One day a girl came and told me, naye nga neegomba obufumbo bwo. I admire so much your marriage.
ne mugamba tobwegomba. I told her, do not admire it. I told her, do not admire it. Ne mugamba Mukama agenda okuwa omusajja I told her, God is going to give you a ate husband nga tamanyi ono wange. that doesn't compare to mine. Nali nkyali awo nga ndi mu ofiisi najja ng'abuuka ngwa mu kifuba ne ŋŋamba One day I was in my office and she came and hugged me up. n'aŋŋamba bye wandagulako byali bituufu. I told her she told me what you Tugende prophesied kulira over. ki ky'oyagala okulya. She asked me, what do you want to eat so I can buy for you? Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Ne mugamba nga tonantwala kiki I ekibadde. told her, before you take me, what happened? N'aŋŋamba nafuna omusajja wa Berlin. She told me she told me she got a husband from Berlin, Germany. Capital city in Germany. The Germany capital I city. think it's a capital city. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. N'aŋŋamba omusajja alina sente to the extent yaŋŋambye tobaako gw'ogamba mu kusonda nze nja bikolako byonna. She told me the man is so rich that nothing they are going to ask, rather solicit, but Oyinza he's going to okubeerawo have everything. ekyamagero ne kikutomera jokingiri. You'll be there and the miracle hits Naye you nga up. weerabidde ziri esaala ze wasaba. You forget the prayer that you made. Embaga twagiriira mu Alilanga oba ani amanyi Alilanga? Yes. We had Gye the twagiriira. wedding in Naye Arila. nga bakumba omusajja yeematira bitya. The man is so Mukama beautiful. akutomeza ekyamagero. May God Nga give you togenda miracle. kusonda sente. Where you Nga want to togenda have to kubonaabona. Where you Nga want to togenda suffer. kulya nkuta mu kibuga. Where you want Nga to togenda kulaba nnaku. Where you want to Mukama sow. kaakujjukira omwaka May guno. God remember you Ndagula this Mukama year. okujjukira omwaka I guno. prophesy God Ndagula Mukama remembering you this year. okusanyusa omwaka I guno. prophesy Ndagula God giving ebisimbe. you joy this Ndagula year. amaanyi ga Katonda. I declare the Abaana power of abasoma God. ndagula amagezi. The children Mukama are coming agenda and kubako declare kwayimusa wisdom. omwaka guno. God is going to That's how I uplift do you this it. year. Ojja kujjawo obujulizi. You come and Mukama prophesy and omulungi yeebazibwe. testify. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. N'antwala n'endya bye njagala. And she took me and I had whatever I Oyo wanted. Katonda waffe gwe tusinza oyogera kigambo ne kikola. That's the God that we serve. You speak a word and it happened. N'oyogera ekigambo n'atuula omuntu mu ntebe gy'abadde tagwanira nga tabimanyi na Speak bimanya a word n'abikola. and someone and he places you in the chair where you didn't expect to sit. Oyo Katonda. That's the God. Banaye tulabye Katonda ng'akola ebintu. We've seen God do things. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Katonda asobola okukolera w'otosuubira nakusuubira n'akukolera. The least expecting time, that's when God does his things. Bwe tukkiriza olunyiriri oluli mu Matayo 6:33. Just fulfill the scripture of Matthew 5:33. Yes, butuukirize. Just fulfill Sooka it. okoole obwakabaka bwa Katonda. That seek first the kingdom of Wadde God. omulimu gulinga ogukunyigiriza nga tolina budde bujja wano. Even you feel, even Ng'owulira when ng'olina you chance feel ejja wano. touched, when you Beera get mu chance to kasondo come here, obeereko ky'olangirira. declare something first. Mukama agenda kukolera. God will Ne do bw'oba for you. bw'eggulo oddukayo dakiika 15 Even in abooluganda. the evening, Mukama 15 agenda minutes, kukolera. God will do for Nze you. n'abaawongaawo nga ŋŋamba naye bano be bakuba embaga bo balungi kwenkanawo ki? I used to be there wondering the people that were getting married, thinking they were maybe super beautiful and all Yes, that. balungi kwenkana ki How oba? I was imagining how beautiful they are, Naye kwewaayo. but it's dedication. N'osula mu mpewo wali n'olangirira. You go sleep under Mukama ezo the essaala ezo cold and declare. tezifunda. Those Tezifunda. the prayers don't rot. Ani ayogera kibe ne kiba nga Mukama tayogedde Who kibi? says let it be and it Abuganda. happens if it's not Katonda God? bw'ayogera atuukiriza. If God speaks, He fulfills. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Tubadde ku ya point ya kutaano. We're on the fifth point. Intimidation. Okutiisibwatiisibwa. Intimidation. Okutiisibwatiisibwa. Their size can cause fear in opponents. Obunene bwabwe buyinza obatiisa. Yes, oyinza okulaba ekizibu kize nga kyamaanyi You nnyo. might look at the problem as if N'ogamba it's naye so kino big n'akiyitamu. and you wonder whether you will prevail over There is it. no situation which is permanent. Naye teri mbeera ya lubeerera. Private preparation Okuteeketeekebwa okw'enkukutu. Yes, private preparation. Okwekyama. Yes. It triggers Kireetera. public, it triggers
triggers public preparation. kireetera okweteekateeka okw'olwatu. Leero oyinza okusabira mu kyama n'okola otya n'owulira nga osabye ddala You ddala. might pray in private when Naye it's ogenda secret, okulaba ng'ovaayo n'ekyamagero. but there is always a miracle Ng'ensi that eraba follows. nti ye gundi oli And azimbye the kalina. world will see that Ye this gundi oli person that ayise has built up- P7 is it this nga child that has teyasoma emyaka passed giri this gyonna. that didn't study all these years? Naye tulina Katonda akola We eby'amaanyi. have a God that does Singa miracles. abantu banaategeera Katonda gwe If tusinza people understand ne the God that we bataggwaamu serve, maanyi. and they don't get weary, Nga okutya ne bakuleka wali and they forego fear and nga intimidation, tebakyatye kutiisibwa they tiisibwa are okwo. no longer intimidated and fearful. Mukama agenda tukolera. God will do things for Mukama us. agenda tukolera. God will do things Gamba for us. akuliraanye Mukama agenda kunkolera. Tell your neighbor that God Na will buli do things for me. kyenjayalira Mukama agenda Whatever kinkolera. I yearn for, God will do it for me. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Leadership presence. Leadership presence. Okubeerawo kw'obukulembeze. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Tulina authority, tulinaga amaanyi ge twaweebwa. We were given authority. We have the power to silence every enemy. Tulina amaanyi ag'okusirisa buli mulabe. Like Caleb silenced the enemies. Nga Kalebu bwe yasirisa abalabe. Mukama omulungi yeebazibwe. Amina. Olwaleero njagala osirise na buli ddoboozi. Today I want you to Olwaleero silence njagala every voice. osirise, oyagala okufuuka naggwala osirisa na buli ddoboozi eribadde likuwuumira I mu want matu. you to silence whatever voice that has been echoing in your Tumanyi ear. okutya amaloboozi ne tugamba naye nze wano siyitawo. Sometimes you are intimidated by voices Ne and so that you weekubagisa can't go n'ogamba through naye the nze situation. ekika kyewaffe kyaba kitya. You mind saying what happened to our clan? Today I challenge you. They don't go somewhere. Please silence every situation Sirisa buli which is mbeera. bad. Enneebi. Silence every enemy. Sirisa buli mulabe. Omusomi waffe wa Bayibuli obudde butugendako wadde twatandiseemu ebit late. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Katusomeko mu Revelation 11. Okubikkulirwa 11. Yes. 4:5. Olunyiriri Up to 5. n'olwokutaano. Yes. Ligamba nti awo gye mizayituuni ebiri okubikkulirwa 11 olwokutaano. Awo gye mizayituuni ebiri n'ettabaaza ebbiri eziyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi, era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi, omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi, bwe kityo kigwana ye okuttibwa. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Egy'emiti ebiri egy'emuzayituuni gwetaala olwaleero eryeyaka eriyimiriddeawo lye bataddewo. You're the lamp that has Wonna that is wonna standing. w'ogenda olitaala. Wherever you go, you are light. Naye nga You're buli light. muntu yenna ayagala okukola akabi, And whoever wants to do you evil, omuliro gunaavanga mu kamwa ne gumwokya. fire will come out of, proceed out of your mouth. Olwo and ng'olina devour you. ekyoto munda mu ggwe kikusiikula okusaba. If there's an altar in you that pushes you Ng'ekigambo to prayer, ky'oyogera kinywerera. and the word that you say is established, Nja kuba bulungi. I'll be Ndi well. mwana wa I'm a Katonda. child of God. Tebijja kunsobola. They want to prevail Ebinoonya over me. amagenda gange. Whatever is pursuing my Ndino destiny, ndiko omwoyo wa sipiidi. I'm full of the Spirit. Ng'eyali kwe Elijah ng'agenda gazira. Ekyo kye twagaza abaana ba Katonda. that's what we require. Tunoonya mwoyo wa sipiidi We are omwaka seeking guno. on this Tunoonya omwoyo atutwala ku leve endala. the spirit that takes us to another Buli level. w'oli omuliro gunaavanga mu kamwa ko. Fire will Ne proceed out of gwokya your abalabe. mouth and Kubanga devour oli the ttaala lya enemies. Mukama. Because you're Oli the mwana light wa of God. Katonda. You're a child of God. Oliko maaka ya You're Katonda. marked by God. Oyimiridde oli wa ndagaano. You're a child of a covenant. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Kati toddeeyo ne weebeeza nti oli mutono nnyo. So do not say that Ne I'm small. weekubagiza ekika kye wavaamu. And mourn Ne of the plan where weekubagiza you're gundi from. kye yakuvuma. And you mourn of what you were Mbu spoken yanvuma about. tekikyantambulirako. Maybe they say this thing that is Nedda nnyabo, still nedda prevailing over ssebo. me. No. Yimirira Stand olwane owakanye. and fight and Mukama omulungi reject. yeebazibwe. Praise the good Lord. Yes, katusomeko mu Revelation again 3:8. Okubikkulirwa 3.
Lunyiri olw'omunaana. Manyi ebikolwa byo, laba nateeka mu maaso go oluggi oluguddwawo, omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo. Ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange, so teweegaana linnya lyange. Mukama omulungi yeebazibwe. Teweegaana linnya lya Mukama. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Atadde oluggi oluggule. He has put an open Naye door, abalokole tuzibye amaaso tetuli mu kululaba. but we've closed our eyes. Ki and ekinaakuleetera said, oluggi olwo odulaba? what will cause you to see this Ng'obeera door? ku kyoto. It's by being at the Ng'obaako altar. ky'osaba n'olangirira. When you're declaring something and praying for Ng'obaako something, ky'oyogera obwakabaka bwa Katonda eggulu ne lyeggula. when you speak something and the heavens of God Ekyo open, kyakwagaza. Atadde oluggi mu maaso g'oluggule. that's what he has Agambye declared. He has tewali put an n'omu open door alirugala. that no one will shut. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Haleluya. Acts 16 verse 26. Ebikolwa by'abatume 16 olunyiriri olwabiri mu muka verse 28. Bikolwa by'abatume 16:28 nti naye Pawulo n'ayogera waggulu n'eddoboozi eddene n'agamba nti teweekola kabi kubanga ffenna tuli wano. Ffenna tuli wano. Olwo Sira ne gundi ne Paul yali amaze okuva mu mukomera. That's when Silas and Paul had left the prison. Naye ng'ono omukuumi So this gate, yeebuuza baayitawo batya. he was wondering Yeebuuza how kibadde kiti ekyo. how did it come to Ng'atadde wansi happen. He n'ebyokulwanisa had agamba put kiki. everything that he had, the weapons and Waliwo everything. olwaleero ng'olina ebyokulwanisa. So today you Nga have weapons wabiteeka wansi. that you had put down. Ng'olaba Mukama agambye teweekola kabi. But here they are telling us, do not harm Guno yourself. omwaka gwa kulwana kubotola kuyitawo. This is the year of fighting and prevailing. Ng'obyeyolekeza olinga awumuddemu. When you feel like you're resting, Ng'ogamba oba naabisobola bino n'ayitawo. wondering whether you'll prevail over the situation. Akugambye akutumidde n'akugamba teweekola kabi. So you do not harm your soul. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Waliwo Lord. waliwo ettuuli erijja nga teweekoze kabi. There is your package that is coming Yes. without you harming your soul. Yes, kati gw'olina kugumiikiriza. So you have to be Olina patient. okulemerako. You have to be persistent. Olina okubeerawo nga you're expectant every Ate time. olina okuba ng'osuubira buli kiseera Nti waliwo ekiyitawo. that something is going to prevail, Ate ng'ojja kikwatako. and you'll surely hold of it. Tusembyeyo na luno Proverbs 24 verse 10. Engero 24 olunyiriri olw'ekkumi. Engero 24:10 nti egamba nti bw'okkiriza ku lunaku olw'okulabirako obuyinike amaanyi go nga matono. Egamba nti bw'okkiriza ku lunaku olw'okulabirako obuyinike amaanyi go nga matono. Kama omulungi yeebazibwe. Tokkirizanga olunaku luli lutuuse ng'owulira oweddemu amaanyi. Do not, Ng'owulira tosobola kuyitawo. that time when you feel that you're weak and Olwo then you olunaku can't, lujja kujja abooluganda. that time will come. Naye njagala lukusange ng'oyimiridde. But I want you to find this Njagala time. lukusange ng'amaaso go gatunuulizza Yesu. I want to find Ogamba omulundi guno kino kizze and you say that this time this has come, naye mpitawo. but I'll prevail. Oyo yakutonda ku nsi alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. He who that created you, he has better plans for you. Yes, agamba tuleke, ayogera mu Jeremiah n'agamba tuleke ku mazzi amalamu. In Jeremiah he says that take of the living water. Tuleme okwesimira bitanka ebyonooneka amangu. Let us not build the tanks that can easily get In other words, yatulekera mwoyo omutukuvu. he left us the Holy Spirit. Yes, katukirize mu mwoyo omutukuvu
tumukoowoola abeere naffe So let's allow the Holy Spirit and summon Him to be with us atukozesa ebinene n'ebikulu. so that He can help us do the big and mighty things. Ali mu wandiika zino then tuyite worship team nga bw'erinnya akatuuti. Mukama omulungi As yeebaza. you're writing, you can write these as we welcome the worship Yeah. team. Bagalatiya 4:3, Galatians 3:4, Isaiah 45 Isaiah 45, verse 2 and 3, onyiro olwokubiri n'olwokusatu. 2 Corinthians 5:20. Abakolinso ekyokubiri 5:2. Yes. John naye luno katulusome John 14:1. Yokaana 14 Yes, olusooka. awo katusomewo. John 14 verse 1. Yokaana 14 olunyiri olusooka egamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mukama omulungi yeebazibwe. Amina. Waliwo ekinaaba kinaatera okuzaalibwa naye gwe ng'okyalimu okweraliikirira. There is always something that is about to be produced, but Naye because you Mukama agamba have tuleke doubt, okweraliikirira. but they have told us not to be fear. Ekitegeeza okweraliikirira kulimu mu Bayibuli ebigambo bingi 10 something. The word Mukama akikyawa. God hates it. Yes, tayagala beeraliikirira. He hates the people that worry. Ng'onoofuna ekintu ky'oyagala For you to get what you want, olina okusooka okugyawo you have okweraliikirira. to take worrying away. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Haleluya. Yes, nze maliriza. Mukama abawe omukisa. I'm done. May God bless you.